resolution zezakoleddwa si kugamba tutuuseewa kubanga nze nange nali mutaka mu lukiiko luliko abakulembeze b'abataka UNCC. Twasemba okuvaayo nga resolution zimaze okufuluma, and I have the copy here okulaba nti nno zigenda okuimplementingibwa kubanga ekyaliwo nti oluvannyuma okuyisa resolution ezo poliisi yali yakusamuninga abayimbi bano ababiri ne UCC nabo basamuninge ne ministry. So kyemmanyi nti azinaawo ze si mwogezi wa kitongole kya UCC ndi mwogezi wa bapromota ffe okuva ku olwo olunaku olwokuba nti ekiragiro kyamala okuyita tuli mu kuimplementinga ekyo kye baayisa okulaba nti nno twewaza bapromota baffe bonna okulaba nti abantu bano azinaawo abali ku kikaligo bagira babeesonyiwa okwewala ebisobola okubaleetera loosi. Jo nafunye communication okuva ku bamemba baffe abamu waliwo omwemba muyita Robert Muwonge yababuukinga ng'alina sho nabo e Kayunga. Kakati ekiri mu kino ffe poliisi tuimplementinga kiragiro kya poliisi. Era namubuuza ne mugamba wafuna clearance n'agamba nagifa. Ne mugamba bw'olina clearance kwa hiyo poliisi yagambye nti tejja kubawa clearance. Kakati gwalina clearance then oli okay kubanga bakukiriyalinga. So kakati abo abatalina clearance be balina ekizibu. Ekirala kyensaba abayimbi bano okuteekamu nti abo abalina shares ezigenda mu maaso bagezeeko okulaba nti nno ate tebawongererayo ku bizibu birala nga bakyali kugwa embuzi eridde okutudde ku muguwa ate endiga terinya ekisenge bagenda kupafominga bapafominga ennyimba endala bagira beesonyiwa ezo ezabaleetedde ebizibu. Kati ku stage mugenda teekawo dress code abayimbi nga bazoyimba mu resolution ezafulumiziddwa mwabaddemu abantu abo n'okwogerako nabo bazze mu complaints ezibadde batulaga aba UCC babaddemu abo bimulaba ekiwandiiko bekyayogeddeko naye ne bayisa resolution nga bagamba nti promota yenna ne commander wa deployment ku event bavunaanyizibwa kyenkanyi singa omuntu anaavaayo n'alinnya ku stage nga ayambadde bakiyise night dress olugoye olukozesebwa mu kiro bakiyise that way olutangaala olulaga actually omukulu wa UCC agamba nti olulaga ekikula ky'omuntu ng'alwambadde gwe event organizer ku stage eyo nota stopping ampoyo kugenda ku stage police officer ali in charge ku deployment notabaawo kuba nti omuntu oyo temumukkiriza kugenda ku stage oba kumugamba agende singa wanaavaayo obujulizi nti ekivulu kyabadde kyabalunywa kyabadde ku freedom city bagenda kunoonya gwe balunywa banoonye eyabadde commander wa deployment owa police mu kifo ekyo okubeera answerable for that.